ng'oyagaliza eggwanga emirembe, oyagaliza Obuganda emirembe, ngero oyagala Ssaabasajja Kabaka ng'eŋŋombo yaffe bw'egamba nti we tuligwa Kabaka waaligwa. Nkiddamu buli muntu yenna waalisabira Ssaabasajja Kabaka nga eŋŋombo yaffe ey'akalombolombo neno negamba nti we tuligwa ne Ssaabasajja Kabaka waaligwa. Lwaki tugamba we tuligwa? Olw'ensonga bwe tubanga tulwanirira Obuganda nga tulwanira Namulondo okuta Ssaabasajja Kabaka nga tebannatta Ssaabasajja Kabaka, gw'osoosaayo obwenyi bwo okulwanirira Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza nti gwe basookerako okugjawo nga tebannajjawo Ssaabasajja Kabaka, gwe basooka okkuba n'ogwa then baleka batuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Then bw'olwana okuuka ejjembe n'owangula omulabe, kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka omukingiriza tekwali bulegera mutuukako. Kitegedde bulungi nnyo. Nabaga evidiyo egenda kubeera yakusomesa ate yakulabisa. Abasinga obungi ekigambo ekyo kibalema okutereeza obulungi. Mwamule mugamba nti Ssaabasajja Kabaka waaligwa naye waaligwa. No, si Ssaabasajja Kabaka si yasooka okugwa. Ne mu magye komanda omuduumizi w'amagye yasembayo okugwa. Kati kitegeeza nti gwe omulwanyi Namege gw'osooka okugwa, then komanda wo n'asembayo. Kati mu Buganda, mwere mu Uganda, Ssaabasajja Kabaka ye komanda. Kati gwe omuntu wa bulijjo, gwe Omuganda, Omunjolo, Omutoolo, Omunyankole, Omukiga, bw'obanga wagula ettaka mu Buganda, oli mutuuze wa Siisiira, ofuuka Muganda, kitegeeza bw'obanga olwana okubulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, obulwana mpaka lw'obanga omuseevinze, y'ensonga lwaki tugamba nti wendigwa Kabaka waaligwa, olw'ensonga nti basookera ku ggwe okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo, njagala batereeza bulungi nnyo. Alright, vidiyo eno njagala tugikwate n'obwegendereza obw'amaanyi nnyo. N'obwegendereza obw'amaanyi nnyo. Okusookera ddala, vidiyo gye nakola olwokutaano nabasaba manyi mulina obulumi bungi nnyo ku diversions ezigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda, ng'ate mukimanyi nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli mu matidda, eyo tugenda tuukayo. Naye nabasaba olw'okuba nti abantu bangi balya nkozibwa nga bwe balya ssente bakkuta tebalowooleza ku bantu balala, era nga bo Uganda ebagira balaba ng'eri etambula bulungi. Ffe amanyi nti Uganda etambula bubi, ffe tuvaayo ne twogera ensonga zino. Kati taata Muganda ng'akola vidiyo ku social media, manyi olina obulumi bungi nnyo ng'olaba nti Ssaabasajja Kabaka talabika. Abandi badde bamubeererawo ng'olaba bakola birala, tebabikola nti lwakuba nti baagala. Bali ku mudumu gwa muntu. Nabagambye omuntu yenna alaba Nnaabagereka oba Nnaabakyala wa Buganda ng'akola emikolo gy'ali mu kukola, si yagikola ng'agyagala. Emikolo egyo bagimuteekesaawo ku mudumu gwa mundu okukola ekigambo kye basomesezza ebbanga ne kye bayita diversion, okubajja ku mulabo omutuufu. Nakugamba mbasomesezza ne bagamba nti musome ekigambo kye bayita photographic interpretation ne body language ne facial expression, ng'omuntu atudde wano mubbi ekifaananyi, omubiri gwe gusoma gutya, feesi ye eyogera etya, embeera eri etya. Njagala otunulye maama Nnaabagereka ng'ali ku mikolo. Oyinza omulamu naye ng'ataddeko akamwenyumwenyu ku matama naye ng'ekimuli munda atokota, lwakuba tasobola kujja kibagamba. Kati ngenda kusaba nga tonnakwata simu ya buyonjo gye tuyita smartphone olumbe maama Nnaabagereka, please tomulumba kubanga talina bwekyusirizo, ebintu byamufosinga bifosinge. Nga tonnalumba omumbejja ssanga lya Mbogo, sooka weebuuze lwaki ssanga lya Mbogo akola ebintu bino, kubanga naye state emukozesa era aliko abamontalinga 24/7 bamukozesa ebintu bino ng'ekigendera kyabwe kyakuswaza lulangira kuswaza Ssaabasajja Kabaka n'okumukozesa nga diversion mwe muconcentrating ku oyo mukalakate batandika obbaga nti muyina empisa embi abaana ba Buganda ne Bannayuganda. Nkiddamu bagambye ensonga lwaki bakozesa ebintu ebyo, mwe mutandika okukolokota omumbejja bagenda nti muyina empisa embi muvuma abaana naye ng'ate bakikola intentionally mukikole. Kati mumuleke akole byalina okukola, ebintu emulina bbira babulabi ne biyitawo. So byebyo omulangira Christine Jjunju gyali gyatambula ne Kabaka Foundation, abaga Kabaka Foundation system ya mayiga under iso ne ssemwe bamukozesa okukola ebintu ebyo. Yensonga lwaki yakola statement ate yennyini mayiga n'amukubira mu statement ze tamanyi kitaawe gyali. Kati n'oyo mumuleka akole byalina okukola. Wabula nkubiriza omulango okutakungula Baganda mwena bali mu diaspora.
mwetabye nnyo mmikolo egy'okusanyuka nenga musanyukira omuntu gw'omutamanyi gy'ali ng'ali mu kubonaabona nga bwe twabagamba. Kale ekyo njagadde kikola kiveewo tusimule video. Kantandikire waliwo natandikira ku lwokumeka ku lwokutaano then tujje tugende mu kiraasi entuufu. Alright. Salamu alaikum. Abaganda bangi nnyo mubisiddwa olw'ebigambo by'amayiga ne bannamawulire basasula abamu abatamanyi nnyo. Kuffe abamanyi obuvuno okukosa kisunku kya kinyonyi enkisula gunembuusa buli muntu yenna ali e Bulaaya viza ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tona kyofuna ekino kyokozesa kyoyita musirasiiba n'ofumbwa emikisa gyonna egyalimusululwa mwabalina ebizibu balemedde wafumbirwa jangu ewange wasiika kakayire musumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 6 2. Pemba dakiika emu tutandikidde wano. Ekisooka ekyokubiri kabaka mu lubiri tasulayo mu bwatu bw'omu. Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi. Ekyokusatu kabaka alina baganda be abawerako. Kabaka alina abaami be nze mbakulira. Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu. Abo bonna tebalaba bwetaavu okujjajjaba kabaka. Naye Nowa Mawaggali atudde Gulama yamanye eddagala ery'okujjanjaba kabaka. Nowa Mawaggali atudde Gulama ye yamanye obwetaavu bw'okujjanjaba kabaka. Naye Katikkiro tamanyi. Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi. Abaana ba kabaka tebamanyi. Baganda ba kabaka tebamanyi. Mikwano gya kabaka egy'obuntu tegimanyi. Naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu. Omanye essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo. Mumuwulidde bulungi nnyo. Kale Nazzikuno Obuganda waffe twabeeranga ku byalo okwo nga kubeerako obukadde nga munnange buli menva zaabwo endiirwa. Abatamanyi nva ndiirwa mu luzungu ze muyita gulinzi. Naye olumu batukerera akagera akagambanga oba akagamba nti nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye. Nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye. Gwe ne bakubuuza bw'oba omusanze ng'anoga ejjobe lye omanyi omugaso gw'ejjobyo? Mugamba ogambye nti omanyi omugaso gw'ejjobyo? Ne weewuunaganya ng'omuwulu abikkula ku maholo. Kati Nowa Mawaggali atudde kafoomu eggulama atumbudde. Kasomese owakabano yafuna obwakatikkiro nga buyise mu kaduuka, buyise mu kadinisa, alyoka ategeere kye bayita Oluganda omutuufu yaani. Tusimbudde. Mukulu Mahega Kalooli Wasanya Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja afutubadde ku Buganda nga Kamoje efutubadde ku malaalo yobeera nti nnyini gaaga limu yali taboggola ng'asinga n'emizinga egyali giwamba nga basindiikiriza omumpembe Amini okuva mu ggwanga lya Uganda. Abaganda tugamba nti obutamanya tebukugisaako musango olw'ensonga nti baamanya nti abantu abamu beewugguusa. Naye okwewugguusa tekukugisaako musango kubanga oba olina okutegeera. Mukulu weofutuukidde olwaleero oyogedde ebigambo bingi nnyo naye njagala sooka kusomesa. Olw'okuba nti oli wakabano Mukulu Mahega Charles Peter Wasanya Kalooli Mulengejja kansooke nkusomesa olwaleero. Ebintu bibiri byanjawulo. Ssaabasajja okubeera n'abaana be ne mukyala we ebyo bagiyita family affairs oba nsonga za ndayanda kalaame yaabwe ye ne mukazi we n'abaana. Bw'aba ali mu maka ge abaana bamuyita daddy era ne Nnaabagereka amuyita hani oba sweet bimuyita ebyo kasasiro nga mubuzaabuza abantu nga laavu yaggwako. Junju waddemba okuyita kitaawe daddy ng'ali mu compound mu ddiiro bakola n'essanga lya Mbogo ne Nnaabagereka n'ayita bbaawe daddy nga bali mu kisaakaate kyabwe. Era baddemba okwere ne Kasita Kabaka ava mu kisaka ekyo n'ajja yolekera Abaganda olwo abeera kabaka w'Abaganda ffenna era tuba tumuvunaanyizibwako.
era Nnaabagereka Kaabejjunju takkirizibwa kukola wadde kwogera ekigambo kyonna ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka kasita afuluma. Ekyo kakikusomeseza okitegedde. Biri ebintu bibiri. Ssaabasajja Kabaka bw'abeera mu kisuulu kye ng'ali n'abaana be ne mukazi we badde bomuyita amannya naffe abakopi ge tweyita Honey Sweet simanyaani ebyo bikkirizibwa. Era tewali amuyita nti Kabaka oba His Highness no. Badde bomuyita kye baagala. Naye kasita afuluma bw'ati nadda ebweru aba afuuse Kabaka wa Buganda era buli kimu ekimuvunaanyizibwako n'abavunaanyizibwako weebali. Ndowooza okitegedde mukulu. Tuvudde tugenda mpola. Bwe tuvaawo nno Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nakunnyonnyodde ku Lwokutaano era nga nkusomesa ne nkutegeeza nti abantu badde babuzaabuza n'amawulire nti Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye, alina abaana, alina abalangira abasobola okuva ne boogera ku nsonga z'obulwadde bwe mu nnono n'obulombolombo obuli mu Buganda emyaka bufukunya okuva mu 1000 teri wa Luganda, teri mwana we, teri mukazi we, teri mukwano gwe akkirizibwa kusemberera kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka singa aba akyaddewo akasujja ng'aseeze takkirizibwa kwogera ku nsonga zonna. Ompulidde bulungi nnyo? Omwo abantu abakkirizibwa okwogera ku bulwadde bwa Kabaka mu nnono weebali. Era nasomesezza Abaganda nga naawe kuli ne nkugamba mukulu wuliriza bulungi nnyo. Obuzaabuza abantu naye ate abantu balina ekifaananyi kye balaba kye njagala mbasomesa olwaleero. Bannayuganda mwenna n'Abaganda njala bategeeza nti maama waffe Sylvia Luswata Nagginda mugo muyita Nnaabagereka tateekeddwa kuliraana wadde olunaku n'olumu wadde eddakiika n'emu okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka mu buwangwa n'ennono. Kabeere Jjunju, kabeere Ssanga lya Mbogo, kabeere Richard Ssemakookiro tebakkirizibwa, kabeere Muganda we takkirizibwa. Lwaki? Obuvo n'obuddo obuwangwa butulaga nti okweyagaliza kye kimu ku bulwadde obuluma abantu bonna mu nsi yonna nga tuyawuddemu nti baddugavu oba bazungu. Nti buli muntu yeeyagaliza. Ne mu bukulembeze waffe ow'ennono abalangira beeyagalizanga entebe z'Abakabaka abaabeeranga ku Nnamulondo. Abazaana oba abakyala ba Kabaka nabo mu baana baabwe baabaagalizanga okufuuka bakabaka. Era beetabanga mu bikolwa bingi nnyo ebyokuyeekera bakabaka okubatta bateekeko abaana baba balangira bennyini okutta Kabaka nga beekobaani batwala obukulembeze. Ne mbagamba nti abazaana babiri mu mirembe gy'Abassekabaka ebiri batta baagezaako okutta Bassekabaka. In fact n'omu yamutta ng'alina omwana we gw'ayagaliza afuuke Kabaka. Okuva ku olwo ennono ne bagikyusa ne bagamba nti kikafuuwe omulangira oba omumbejja kabeere Nnaabagereka okuddamu okuliraana Ssaabasajja Kabaka singa aba akyaddewo akasujja. Ennono n'ekyuka. Ennono bw'ekyuka ne bagikyusa bulungi nnyo ne bagikwasa basajja bakulu bano wammanga. Mumpulirize bulungi nnyo. Mayiga kansule okutta empandiiso okutta ekitabo. Abantu bali 7 abataka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Saako n'abakyala 2 ab'ennono abavunaanyizibwa ku kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Sigenda bagendera mu buwonvu n'obuddo menya manya ne bw'obanga erinnya lino waliwuliddeko bukyanga tandika okuwummula nga Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe oba ali ludda wa. Ojja kumpita nti nayise Ttembo. Naye mba sinayita Ttembo, njagala ompulirize bulungi nnyo. Mu mbeera ennono nga Ssaabasajja Kabaka akyaddewo akasujja abamuvunaanyizibwako bano wano wammanga. Bwe mmala bakusomera gw'ombulye mu komenti wali owuliddeyo n'omu nga Mayiga amwogeddeko oba ng'asemberedde Ssaabasajja Kabaka okubuuza nti Ssaabasajja Kabaka atya nno. Asooka ye omutaka Kasujju Lubinga. Byayogera bulungi nnyo mbimanyi bulungi nnyo. Saagala ayogera omu amaga. Ayogera omu amaga. Uyo. Omwezi guno nga 19 oguwedde. Nesitula nga mpulidde amaloboozi gamwe ne ngenda ku lubiri. Ekireka. Nasanga w'amagye ne banga nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga. Wano weta
nali mu mmoloka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya. olw'okuba budde tulina butono njala tuyite mu bwangu ng'abaloga basangi baffe oyo asooka Kasujju Lubinga ne kuddako omutaka Kayiira Ajuule yajjaffe akuli ekika ky'embogo ono Kasujju Lubinga yeddira Lugave jajjaffe Kayiira Ajuule wa Mbogo kuddako omutaka Mugema wa Nkima kuddako omutaka Kasujja wa Ngeye kuddako jajjaffe Mutasingwa ow'Embwa ne kuddako omutaka omulala sina mutaka wabula kino kitiibwa kya Musolooza aba yeddira Nnyonyi ne kusembayo jajjaffe Owengo Muteesaasira be bataka 7 njagala ombulye n'obuwombeefu ani bukyanga myaka gigenda kuwereeta ntogera ku nsonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kuba ensonga wano ngali omuliddeko ng'asabiridde Ssaabasajja Kabaka ku bakyala abakkirizibwa okusabira Ssaabasajja Kabaka gy'aba aseegedde ewa Kasujja kuliko omukyala Nabikande ono yanoga eddagala Nabikande weewulidde nga gy'oli erinnya lye gwe Nabikande wattu munnange gw'omu ku bakyala bakkirizibwa okusembera Ssaabasajja Kabaka gwonoga eddagala lye ne kubeerako omukyala Nakubulwa ono yeddira Ngeye Nakubulwa ono munnange yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala okuyenga eddagala bamukumanyi yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala bana basigadde bensomye nabanga batuuta obuvunaanyizibwa okulabirira n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'ennozo bwe mutaka gw'ensomye wano alina omukolo gw'ogw'ennono gwakula ku Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akyadde wa Kasujja oba eyo gy'aseegera kati njagala ombuulire Mahega omunyarwanda owa Kabanda yava Tanzania yali ayogedde ku bano yali aboogeddeko ki tekuli n'omu mpulidde bulungi nnyo nabagambye tugenda kusoma ebintu bino mpola ye kennyini njagala musomese muteeke mu kibiina asome afune olunnyonnyoko olw'abannyonnyoka bagende bunnyonnyoka okunnyonnyoka ensonga mu nnyonnyofu bwazo bwe tumala okulaba abataka abo n'abakyala babiri abavunaanyizibwa ku nsonga z'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ani gwe wali owuliddeko ng'amusemberedde nze kennyini nakozesa engalabi yange eno nentandika okutokomoka omugambo ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka emyaka 4 n'ekitolooga Abaganda abalimu amavuunya ne batandika okunjogerera ne ngaba akatali kabba magumbe wa polio osula mu mulyango abo abeyogereze tebakusoza kayanze munnange Ssaabasajja Kabaka agenda okuvaayo nga si kirungi ensonga mwagira ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu mukaaga lwamugjayo ne keeke gye baamusalira ku olwo gye baamukolera yali ya keesi ye ennyini yeesalira entaana ye mwakiraba tewali media akyogerako tewali muntu yena akyogerako olw'okuba nze nange simanyi lwaki natandika program y'Embulimbulange Mengo nakatulwadde nkyagiremeddeko ensonga zisigala zirandanga amabeere g'embwa gye buvudde katono kambaza nnyina akatambika nga nzija ngoberera ensonga zo kaluwa gwe nawe yangu kaka sikeka kalindoza nakajje mujara kaza nyamangu wano simenti mwekali nso kuba nakajje kale olwokuba nti saagala kuba ebisana budde kaakano nakusomeza badde ami mulumu olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru emirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala etegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere mu wiiki 3 mabega
Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama Yosef Tibahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda nga mu masasi bagudde ku accident nedda badde bakozese enkola eyi sophisticated nga tejja kuwaawaza bantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwai ng'akolagana n'ekitongole ekikesi ekya Ssemwai nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3.5. Abaaliko ku olunaku munanjula ebigambo byonna byogera. Oluvannyuma wayita sabbiiti nga 3 emisinde ng'ezibuze essaawa ntono nnyo omukulu najja n'aga nti Ssaabasajja Kabaka yagenze kulaba abasawo be tajja kusobola kubeerawo nga temukyasobola kwekyusa mubuuza nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Ssaabasajja Kabaka n'agenda n'afuna obujjanjabi bulungi nnyo naye baali bamusindikiddeko ttiimu ng'egendamu omalirizaayo era n'enzija n'enkolobega nti Ssaabasajja Kabaka ayinza obutadda basindise ttiimu ABCD ng'eyina ogenderako tegenze. Mission enjikuba. Olunaku Ssaabasajja Kabaka lwadda ttiimu ye yonna yadda n'eyingira ne Kampala gye bali. Okwalina omuwandiisi ow'ekyama mu Kiibi. N'enzija n'embaga ku lunaku lwa bbalaza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kisaawe ng'akomawo ne bamutwala mu kifo ekitannategerekeka mu nkwate bulungi nnyo n'ensirika. Intaneti n'ekwata omuliro. N'enkomawo omulundi ne bagamba ne Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa ku lukalu lwa Africa. Ne mbagamba nze omulabo wange mubeera mugongo si kulembera mulabe wange. Ne mbagamba sigenda bawa exact location ekifo ekituufu. Naye Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba ali mu Southern Africa oba Central Africa mu nsi ezo bwe nabagamba muwulira bulungi nnyo n'ensirika. Eri abaavayo babawa amannya g'ensi nze saali omu ku abo nze nabawa kubanga mbaga nti nze siwa mulabe wange chance nze mukulembere omulabe wange mubeera mabega olw'ensonga omulabe obwo omubeera mu maaso waddemba okufuna ekiso oba ekiso oba ofumo n'akufumita mu mugongo oba n'akufumita enteegateega kati nze mubeere mabega ne muleka n'akola by'akola. Naye bagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka abazaala ba Kabaka abanyulo abatoolo abaki bonna ne bakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo ne byogerwa. Mayiga n'asasula ssente ku social media. Mayiga n'ayogera buli kyayagala. Naye bagamba nti okalya dda envunyu ogirira mu kofini n'ekulinda mu ki? N'ekulinda mu kofini. Envunyu ogirya olide envunyu okalya dda envunyu ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu kofini. Wayita ennaku ntono nnyo nga amaze obbagamyoge naye baga nti Wasanya agenda kuyita olukiiko lwa Buganda naye bino byagenda okwogera era nakano kaakano wano. Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri olwega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essakwatuuse mu bujjanjabi. Mbagambe video tugikwata mpola mpola. Omwami ono mu lukiiko lwennyini bino biga byasobola okwogera. Muwulire bulungi nnyo.
bino bibega byasobola okwogera mu lukiiko lwennyini olwo yayogera bw'ati. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'ato n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ebyomulangira ndowooza mwaliwulidde. Abaganda bakuba engalo nga muwulira eddoboozi ly'omusajja Mahiga ow'Akabano ne Mulangira Jjunju ne mukuba mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulyamu Kabaka olukwe. Kati munnange ayogera omu amaga njagala kutuuka ku kinyusi kya vidiyo eno. Ayogera omu amaga mu lukiiko ku byalo abantu batandise okubuuza Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka, eyalumwako omusota bw'alaba omugwa akola ki? Adduka. Abaza n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka okottola Buganda badde babuuza ab'emiruka n'ab'ebyalo nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Ne kituuka na mu lukiiko lwennyini lwe yeeyitira ne muvaamu abasajja enwaŋŋuli abatatya ne bamugamba ebigambo bino wammanga. Eyasooka ew'ekitiibwa Profesa Badru Kateregga yamugamba bw'ati era ogenda kulya bwe yamuddamu. Badde mbuuza ngeri Ssaabasajja azaali omulwadde n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa abantu bameka n'agenda. Ennyonyi kizibu be n'ebifo. Katuleke naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange ebimukwako mbimanyi era kyemudde ebibagamba. N'Omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo. Ndowooza mwalaba n'enkunkuko eggulu limu mwamulaba mu lubiri baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa oba mugiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. Bwe tubadde tutandika akatambi kano bagambye abantu abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Buuza Wasanya Kaolo Charles Peter Magasalo ga Mulengejja. Ssaabasajja Kabaka bantu ki abali mu kumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Bantu ki ab'ennono abali mu kumuwa oba okumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Nga n'omuwandiisi ow'ekyama ne ttiimu yonna eyagenda yakomawo n'eyingira, Ssaabasajja Kabaka teyayingira. Byebuuzo bino mubuuza. Ow'ekitiibwa omulala yamubuuza bw'ati, kuba mmanyi obudde tulina butono ate njagala tutwale ensonga zino zonna muziwulirize bulungi nnyo. Yamubuuza bw'ati, olukiiko luno
Katikkiro ne Kabaka okuddukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza, naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njala waggulu nga nteesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi wakiri omulundi gumu buli ssaza oba bagagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagasse, naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gyali ne twogerako naye. Bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki, twamulabyeko gyali ateredde ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka, oba oliawo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike. Owekitiibwa Lugaaya Munnabuddu munna wangi abdika Mudaaya Munnabuddu munnaye omanyi Kabaka yawooma n'akatagga. Bwe ngenda e Butambala Kabaka gyatulambuleko, bwe ngenda e Mawogala Kabaka gyatulambuleko, buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya. Kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba Kabaka ennaku 365 zijja kukwako ng'emitemera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda. Wewe alabikako ku Matikkira mu kugulawo oluki. Tetugenda kukamalemu akalaba. Kati ono mutabani wa Bambejja abeera Saava naye yaweerezaako e Buganda. Bino bye yayogedde. Abambowa ba Kabaka oba balina emmundu oba tebalina, oba balina amafumu oba tebalina, oba effumu neriko omumbowa wa Kabaka ateeka okubeerawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kabaka alina abantu abamwetooloola ate nga bannono, bwe baba tebalabika era Omuganda ne bw'anaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne buginaaba myaka 3 nga kigenda kizimba mu y'ensonga okwebuuza nga taddibwamu. Lwaki ku lukiiko Namasole taliiko? Lwaki ku lukiiko Kasujjubi nga taliiko? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabalangira teyalabiseeko? Lwaki ku lukiiko luno Kibaale talabika? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabakaaki takolaki? Taliiwo. Akati bagamba nti abo bwe baba nga tebeetooloddwa Kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'obuweereza obulala Kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi ne tufuna omukisa Kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekola ki? Ensi neebategeera. Naye ddi lwe bali kutegeera nti osaanira okusemberera Kabaka? Ddi lwe bali kutegeera kubanga okujja kwokoze oze, naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde okusemberera Kabaka. Ebigambo byayonoonese dda. Mu Buganda buli omu alina okutya n'okweraliikirira. Beebuuza nti Omutanda biki ebimukwatako. Okusinziira ku kifaananyi ekyafulumiziddwa omuntu gwe babalaze olunaku olw'eggulo, abantu beebuuza nti Kabaka yatuuka ddi awo? Yaliko ng'akyalabikako eri abantu be, ng'embeera gy'alimu eriwaddewaddeko era nga buli muntu alina essanyu
agamba nti omutanda waffe nno agenda ddawo. Abantu bamaze ebbanga okuva mu mwezi ogw'12 ng'ennaku z'omwezi 30 lwe yasemba okulabikako eri Obuganda lwe yali ajja okulambula olubiri lwe olw'Emmengo. Olwo yali awulidde ebigambo ebigambibwa nti olubiri olwo abakulu batandise dda oddusalamu baagala ddutunda. N'ajja alambuleko alabe eddala ebyogerwa bituufu. Bo bwe baavaayo ne bagamba Abaganda nti omukulu abadde aze kulambula kifo ewali mu kuteekebwateekebwa enkuuka. Kyokka ate ku nkuuka ne kyewuunyisa abantu nti n'atalabikirako ddala omuntu eyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 3. Bwe bakitegeera nti Ssaabasajja alambudde olubiri n'ategeera emikolo egigenda mu maaso egikolebwa mu lubiri nti tutandise okusalibwasalibwamu baagala oddutunda ebitundu, baamanya bumanya nti kaweddemu. Baamanya nti Kabaka singa alabikako eri Abaganda agenda babuulira nti ebintu byaffe biri mu kubbibwa, tebaamuganya kujja mu nkuuka. Bwe batyo baakola ekisoboka olwo yennyini ne bamubuzaawo. Abaganda baalowooza nti bintu bya kusaaga, naye ekyamazima byali siriyasi nti gwe gwali omulundi gwe yasembayo okulabikako eri abantu be. Era okuva olwo Bannayuganda n'Abaganda awamu beebuuza nti Kabaka waffe yalagawa, okutuusa lwe baasonze ensimbi, kubanga bo bakozi ba nsimbi kati. Baasonze ensimbi eza birthday run nga tugenda okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'Enkagamu 9. Ne basonda ensimbi mu t-shirt obutundibwa. Bwe bamaze okukwata ekkunje, okuvayo ne bategeeza Abaganda nti omutanda taliimu, yagendako bweru kujjanjabibwa. Abaganda byabalugudde mu matu nga bamaze okusasula ensimbi zaabwe era tebaaganye, bajjize ne badduka. Ne balinda okugulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda ne bagamba oboolyawo tunaamulabako, teyalabiseeko. Ssaabasajja Kabaka addamu okulabikako lwadde lunaku lwaggulu ng'ekifaananyi kye babalaga ate embeera gy'alimu mbi nnyo n'okusinga we yajaguliza emyaka gye 66. Buli muntu yali aggwereddemu essuubi nti ayinza obutasukkawo awo. Beebuuza nti embeera okutuuka ku ekyo yatuuseewo ddi? Omuntu ajjanjabibwa e Bulaaya? Tulowooze nti ab'e Bulaaya be batasobola kujjanjaba mpologoma ya Buganda? Bannayuganda bennyamidde era nga beebuuza nti ki ekigenda mu maaso. Abantu baagala kutta Kabaka, baagala kweddiza ttaka just ettaka liri bemazaamu okutta omuntu namunswa. Ettaka nno oyinza okulibba n'otta Ssaabasajja Kabaka, naye mwana wattu ettaka si lya Kabaka Mutebi, ettaka lya Bwakabaka. Ne bw'onoomutta, Abaganda bajja kusigalawo nga balondoola ebintu bya Buganda kubanga babimanyi bulungi gye bitandikira ne gye bikoma. Era gamba Kabaka mutwale ewe Kabaka muleete tumulabe nakasi n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Nagenda ne ngenda e Bulaaya eyo oli naŋŋamba tugenda kusonda ssente zokutikinyawakabaka nemugamba ofuna ssente mmeka? Ne Bulaaya ndoyo ofunayo ssente mmeka? Nemugamba wawulira embaliriro omwanika gye yasoma? Mu mbaliriro eyo Kabaka akulwamu ssente ezijjanjaba. Bw'okwata siringizo 2 z'ofuna ozisonde zakujjanjaba Kabaka. Kale bw'otegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannyi ebyobufuzi. Era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba nti byabufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Tandika kwomeka nkubo. Kwongeka ka mulyango gatakukuba magenda kakukuba madda omusaba obulamu. Ye kakongeka ku kkubo tagenda. Bw'atakkoona ng'ogenda ajja kukoona ng'okomawo. Mwe musaba obulamu. Ye yabadde enjogeranya. Kati omulimba asaana mukkiriza era bumuwakana bukya mukyawakana. Kavudde kwanjula kati katandise buli mukwata ekitabo n'ekkalaamu. Obukulu ono bwe namukazannye emabega ng'amyumyula eby'ebitooke n'ava onaga nti Ssaabasajja Kabaka yalwala allergy. Abaganda tugamba kusonda ensimbi era wajja eŋŋombe eri egirega abantu bali mu diaspora nti mufuna nnusu 2 ate mutugamba mugenda sonasaniza Kabaka munaasoboka. Fate budget gye tusoma omuwanika ng'agisomye mulinamu ssente ezammwe
It's okay. Abantu bano bojirega wagenda no bajja mu ettaffaali mu diaspora. Neeka kenyewe bajja mu ettaffaali. Eryali lino okuzimba Kasubi ye Kasubi gye balina okugalamiza Kabaka yenna abaaseeredde. Emyaka tukotegwa 14 Kasubi yaganye okuggwa. Sente wazirya nozimba mu masengere n'okola buli kimu ky'oyagala. Which is okay. Obudde bujja kulamula. Naye mukowe erimu. Bwe tukuba omulanga Yesu enagamba Baganda nga baleekaani nnyo okwagala sente. Gwe kennyini n'oyogera ne Mukama oyo Seri n'akwata obukadde bwakato bumbi bwali mukaaga w'ensimbi za Uganda n'aziwaayo bajjanjabe Ssaabasajja Kabaka. Gwe kennyini n'okwata ssente ezo ne bamafiya badde abali Emmengo ne muzigaba ne Bakiwalabye Male. Kiwalabye Male nga tannabinnyika mu nsuwa yakwata ssente ezimu n'azizza gwe zimu n'ozezibika. Musajja mukulu minisita akulira ebw'amataka mu Uganda omukulu minisita w'ettaka yavaayo n'agirega Ssaabasajja Kabaka nti mugamba mutya nti Kabaka yenna nnyini ttaka lya Buganda lyonna nga tenadde sente zigenda mujjanjaba nga ne zaali zigenda omujjanjaba Museveni yazimuwa. Obuganda ne buswala nga ate ssente mwazibba. Wayite ebbanga mpawe kaaga ng'omaze okukola sisitiimu yo yonna ogitereeza Ssaabasajja Kabaka omusudde wansi omufudde mu ssimu n'okwata ensi Museveni n'akuwa ensimbi okutandika okuwa enguzi abasajja be ab'amasaza ab'amagombola n'obatandika obbayo mmotoka mpya kawundo za miliyoni wakati wa 3 wabayo mmotoka 18 yagamasaza 18 nga buli mmotoka emu balirwamu obukadde 4 bw'okubisa mmotoka 18 mu bukadde 720 bwe mbaserabidde n'okwata boda n'oziwa abagombola ng'enguzi n'abalala n'obateeka ku musaala ezo zonna ssente ozijja ludda wa oli waabuuliza nti ssente ze wakwata okugula ebintu ebyo byonna zatesobola kujjanga Ssaabasajja Kabaka naye yali nguzi kuva Museveni. Awo tetugenda kulwawo. Kennyini wawandiikira nakugamba nti singa gavumenti yammwe neekyuka gye weepaatiisemu ng'akanyonja akeepaatiika mu linnya ly'omusumagize ebiwandiiko gyebiri ng'otaddemu okusaba ng'ogamba kuli ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence James Birungi nti saagala kufuuyira bintu byange byonna bye nkoze mu Buganda lwakiri Kabaka afa era saagala dde mu Buganda record gyeziri. Era n'omugamba toyagala nayo ku mazaalibwako ga myaka 7 it's on record gyeziri toba osiba museemwaye. Gwe kennyini wagamba Ssaabasajja Kabaka yagenze Bugirimaani kolaki mujjanjaba. Nze nenvaayo nenjogera ebigambo byange nembireka nga biri mbire mayinda bagamba nti nsikiriza mulabe wange kumubeera mu maaso mubeera mabega nsiika. Olw'okuba nti tukutaddeko akazito ng'okozesa bapropagandalisiti bo n'abantu bonna bwe tubataddeko akazito ne mujjayo ebifaananyi bye baakubye ng'anya okuteekayo ekifaananyi kyonna ku mutimbagano gwange kebere TikTok kebere Facebook ng'anya oteekayo lwaki nabagamba Ssaabasajja Kabaka baamuwamba ne bamutwala mu Southern Africa oba Central Africa. Omwami ono najja nabagamba Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo be mu nsi amagulu meeru. Bano boosindisa okujja oteekayo ekifaananyi kino bataddeko nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lyawa? Ali mu ggwanga lya Namibia. Naye nga nze navayo ne ŋŋamba abantu Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Baamuwamba n'atwalibwa. Ekifaananyi kino nga bw'obeera ku mikutu gyo kiteekeddwayo abantu bo bonna. Naye Abaganda ekifaananyi njagala mu kisitundule nga mbadde mbasomesa. Mutandika okusoma kye tuyita photographic interpretation ne body language y'ekifaananyi ekyo. Ekisinza okunkwasa enkyukwe n'ennaku n'enkwata ku mutima ye musajja bagamba nti Omutanda ali Bugirimaani oba ali Bulaaya. Nga nze nabagamba bamuwaba mu kusamutwala mu maserengeta ga Africa oba eno mu bukiikadde bwa Africa. Nze ne Mayiga ali mu kyamu. Wandiikawo ne baziba message 2.
Kansila Mbazanjira katambika. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi. Nze nego muyita Katikkiro nange ne baganda ffe tukola mulimu gwe mu social media ani alimba munne. Who is fooling whom Luzungu? Ani alimba munne era ani alimba Obuganda? Ekizibu si kya kifaananyi kufuluma. Njagala omuntu ansomere ekifaananyi. Kubanga babagambye nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Genda olabe video zange soogerako ku ggwanga Namibia. Nabawa just geographical location banga nti Ssaabasajja Kabaka gye baamukusa omuntu muwambira mu Southern Africa oba Central African region. Saba exact location yembagamba omulabe wange mubeera mabega simubeera mu maaso. Bobe nyiri ku mitimbagano gyabwe gye nyiri mayiga gyasasulira ssente be nyiri bebagambye nti aliwa ali Namibia. Namibia ye Germany. Njagala tugende ku forensics y'ekifaananyi. Omukulu gwe mulebe mu kifaananyi ekyo ambassador w'eggwanga lya Uganda mu Namibia Joseph Ndawula. Ono abeera agent wa Museveni mu nsi eyo. Bw'aba mu Uganda abeera RDC. Emirimu gya RDC mugimanyi nkiddamu. Ambassador wa Uganda mu ggwanga eddala yaba akiikiriddeyo Seriti Bahabulwa mu kwogera, mu bikolwa, mu birowoozo na buli kimu. Era walaga n'ebbendera ya Uganda ebeerawo. Sooka oteeke ekyo mu bwongo. Ono Joseph Ndawula ambassador wa Museveni e Namibia. Na ambassador aberanga RDC mu Uganda akola bikolwa na biragiro bya Museveni nga bwe abyagala bibeere. Kyoba osooka oteeka ki bwongo. Ekibuuzo ekisooka. Njagala sooka tukole forensics y'ekifaananyi kino tugende into details olyoka mutegeere. Ssaabasajja Kabaka bwe yafuluma ebyamutuukako nembibagamba. Bwe nabibagamba ne baleeta ebigambo bingi nnyo ffe ne tusirika. Kati Ssaabasajja Kabaka bw'aba ng'afuluma eggwanga ennyambala mugimanyi bw'ayambala. Si bwe kiri nti ye. Omukulu n'ogumula mu kifaananyi ayambadde bulungi nnyo essuuti ye n'engatto nkuba eddagala bulungi nnyo era essaati njeru. Njagala otunuulire empologoma ya Buganda bw'ebadde efaanana ne bw'ayambadde osseeko n'engatto gy'ayambadde wansi.
soko osome ekifaananyi ekyo mu mbeera y'abantu babiri, soko osome ennyambala yokka nga siddakola kintu kirala kyokka. Ennyambala yokka. Bw'omala okulaba ennyambala z'obwongo wansi wayambadde engatte eyo mugiyita neegiina bannayuganda, naye mu luzungu bagiyita fro crocs sandlet. Fro crocs sandlet mu luzungu, mu luganda ye neegiina. Flo crocs sandlet ye neegiina mu Lungereza, mu Luganda olwaffe Nakabala ne bagiyita neegiina. Neegiina oyagala kunga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ali mu kyoto kya vvunga, engatte eyo tagyozizza takoze eki? Engatto zisomeeko bbiri. Eno okuba ya muzigo eri yiye eriko buli kimu ekyetaagisa okubaako. Tugenda mpola. Tugenda ki? Tugenda mpola. Ennyumba, njagala osooka otunuulira ennyumba yokka. Namibia ly'eggwanga erisangibwa mu maserengeta g'Afrika, ng'okimbakimba ogenda ku Ssemayanja, we wasangibwa n'eddungu lye bayita Kalahari Desert, ewasangibwa obusajja obutambala na mpale nga bwesiba obugo omuli kali akazannya Gods Must Be Crazy, Wabuguma walinganga Buwarabu. Era n'okulaga nti Wabuguma ye ffaani ebadde ku nnyumba eno. Owa njala kubuuza, endo wabadde hoteri oba embassy? Kubanga ewasigadde ekibangirizi nga mukiraba kyonna kyetooloddwa miti. Watya akazito ke mutadde ku gavumenti ne wasaanya. Watya njagala mukwati bulungi biga. Watya akazito ke mutadde ku wasaanya. Karoli Charles Peter Mayiga nga basindise ono agende gye baakukulira Ssaabasajja Kabaka amufuneko ekifaananyi bakirinkidde ku mitimbo. Watya kozesa obwongo bwo okugyawo pulesa. Era watya nga kyekifaananyi kisembayo kubanga kimugenda okulaba. Kiri watiifu, watya oba singa. Naye oli yagamba akyali Bulaaya. Naye no twogera ku Southern West Africa, eggwanga Namibia. Nabagambye omuntu omunafu vidiyo ejja kukulema tojja gitegeera. Akazito ke mutadde omukubanja watya nga bagenze mu tulugunyizo gye bagenze ne bamufunako ekifaananyi kubanga ono akolera ku oda za Yoseeri. Ekisinza okunkuba enkyokwe, sigenda genda mu buwonvu bwa mwami ono kubanga naye si mutuukirivu kisaanidde ng'omuntu okusinziira ku kunoonyereza kw'enkoze, naye sigenda gendayo. Naye nze bwe musomye ne nfuna ebyafaayo by'omukulu ono n'ag'ekisajja gampeddemu. Era ne neeyongera okwennyamira. Njagala mulwane mu banje Ssaabasajja Kabaka,
mukole buli ekisoboka tofa ku muganda yenna yeewunzise nabagambye baganda mulimu abaganda abalimu amakono n'abaganda abeegolodde obwentoogo njogera ku baganda abeegolodde obwentoogo soogera ku baganda abalimu amakoona abatasobola kumanya byafaayo nti bisobola okuddiriŋŋana era abakyalina essuubi nti Mayiga alina emirembe gy'agenda okuleeta mu Buganda okuggyako okuzikiriza ebyafaayo bisoma nti mulumba olumu olwali mu famire emu era ey'olulangira omu ku mulangira omukulu mu famire yaga nti akasajja ako kazze wano naye mu kirooto kye naloota kagenda okusembayo ku busaanyi obwakabaka bwa Buganda wallahi tusabe nnyo kireme kutuukirira okusinziira ku bamu bensindise okwetoola mu bitongole by'okwenena n'okubega akasajja katuuza minti kagamba oba kiba oba tekiba talina kudda alina kufiirayo kubanga obudde tekalina okusinziira ku puroguramu zaako jajja bakuwaana kukomaga nsambya ne sirowooza nti osobola okukomaga gwe ekyoyita ekitoogo abaganda bayita bitoogo tojja kukomaga kitoogo wadde oli mulungi mu kukomaga ensambya kakutandoogeze ekifaananyi kifulumye mbagambye singa bakikozesezza mmwe naye ate wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza eyafulumiza ekifaananyi kino teyategedde abaganda obasiikudde emmere embeera ennyambala enfaanana n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka taliiko muntu n'omu eyongedde okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka ebimukolebwako bikolobero ebiyitirivu era ffe oba olina wootutadde ku ddaala eddala erikakasa ebituufu ebitambula ebitaliiko kubuusabuusa wenkugambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza afulumiza ekifaananyi kino oyambye abaganda abamaze emyezi nga bayayaana baboyaana nti Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe ekifaananyi kibajjiddeyo okubalagira ddala nti abasajja ekigambo kiboogera kituufu mu bantu bonna lwaki kwandibadde kuliko omuntu n'atabeera ate nga mukozi wa Museveni yalina empologoma ya Buganda nga n'empologoma embeera gy'erimu Mayiga mukulu gw'omanyi okoze ekintu mukiteeka ku mitimbagano nga temutegedde kigenda kubikuva mu kifaananyi kino kye tuyita repercussions or the outcomes of that photo but the photo has completed the missed gaps since we started demanding His Highness the Kabaka of Uganda Ronald Mutebi II. So when bagamba nti gwe okola ekintu okulumya omuntu wattu wunzika atoyambe muyambe ekkiriza abazaana abaana ba Kabaka abataka na buli kimu mutegedde kati ekikulu ekiriwo yabagamba omukulu ali Bulaaya akomekkereza ali mu kifo ffe kye twabagamba mukitegedde bulungi musome ekifaananyi ebisigadde byonna mujja kwetegerera ng'abantu tebakugezaako kulimba wadde okunyigako ekintu kyonna waliwo omukulu agambye nti aleka nenye tukigenda kulekawo abawamba Kabaka ssebo nammwe abasasulwa njagala kugamba mukama we yabagamba omukulu ali Ssaabasajja Kabaka ali ludda ntali jamali futi baga nti bamuwamba tubagula ekifo gye bamukweka gye badde bamukukulidde kati ate okoze posto nga nti kirekawo bagamba nti bamuwamba ono ye Ssaabasajja Kabaka gw'omanyi gw'oyagala kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ku myaka 69 asinga obukadde n'okufaana obi Museveni emyaka 94 gwe mu kutegeerako balina kodi gye bakozesa nti omuntu alwala era akula ngera kubuuza gwe muvubuka akwata essimu n'oyogera ebitakwatagana ng'empale za mukamaawo toyina jjajjaawo toyina kitaawo ku myaka gy'alina afaanagana n'embeera Ssaabasajja Kabaka
Museveni akusasula sente afaanagana n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka nga Museveni wa 9 mu Ssaabasajja Kabaka wa 69.